are now cancelling titles. Heart is a system which brings about a state of affairs where titles are cancelled. We go to our law. Our law is very clear. Of Titles Act, Section 48, priority of titles. The first title defeats all the other titles which may be created. So any other title created over any title would be cancelled on that criteria. You can't have the same piece of land and the owner whose title is guaranteed by the government under Section 59, and then another title is created. So that other title is invalid and can be cancelled. Then you have a situation where that other title has been, even if it is the original title, if it is created through fraud, also that title will be cancelled. And that cancellation through our current system will not be reversed because now we have no mercy. No mercy. The system we have now will reject any title which is tainted with fraud. Those two ways where a title can be cancelled. Number 3, under Section 59(1)(a) of the Land Act, the District Land Board has no mandate to allocate land which is owned by a person or authority. So if a land is owned by a person or authority, in normal cases, when it is occupied by Mayanja holders or customary tenants, whatever term we may use, that land, or whether it is a forest, a wetland, or any other occupant or authority, that land is not available for the land board to allocate to any other person. If an application comes before you as District Land Board or Uganda Land Commission, and the area committee finds that no, this land is occupied by Mayanja holders, is a wetland, is a forest, is a park, a national park, that land is not available. Ebyaapa obanga olina ebyaapa mu ngalo, ebyaapa ky'olina kirina garanti ya gavumenti nti ebyaapa ekyo kyekituufu. Era Section 59 ya Registration of Titles Act egamba nti ekyaapa ekyo kiri good against the whole world, era nga kikkirizibwa mu kooti yonna okulaga nti gwakikutte gwe nannyini ttaka eryo representing, that you and that parcel of land, you are one and the same person. Naye wagenda ne wawo situations ezo eziri envisaged mu Section 48 ti wabaawo ate ebyaapa ebirala ebizze ne bibeera ku byapa ekyo. Kakati eyo section ega nti ebyaapa ebyo birala biba bifu. Kino ekyapa ekyasooka kasita kiba nga tekiri tainted with fraud, ekyapa ekyo kikuba biri ebirala byonna nga mwe abasoma Bayibuli bwe mulaba omusota gwa Musa oba muggo gwalya emisota emirala gyonna. Kugamba ekyapa ekyo ekisooka kirya ebyapa ebirala byonna. N'ekyo ebyapa ebirala byonna bwe biba nga birabise tubisazaamu. Kakati
ye fraud ekyapa okugamba nti the documents telling a lie about itself. Bw'obanga wakola fraud, ekyapa ekyo nakyo kisazibwamu. Ekyapa ekyokusala kisazibwamu bwola district land board bwetuula erina obuyinza okugaba ettaka oba muliizi oba freehold. Naye akakawayira 59 1A aka Land Act kagamba nti ettaka bwe liba nga liriko abantu ab'ebibanja oba liriko authority nga oba lya bibira oba lya wetland oba lya national parks oba archaeological whatever, ettaka eryo teriri available okuliwa omuntu omulala, toyinza digabira balala. Kasita area committee ejja mu lipoota yayo gy'ereeta nga system bweri n'egamba nti ekyapa wano ono asabyewo okumuwaawo liizi oba freehold, kyokka ffe bwe tutuuseewo tusanzeewo ab'ebibanja abalaba bayita customary tenant abo, then omuddamu buzi oli eyasabye nti ettaka teriri available, naye kekabatanda mwene mugaba ettaka eryo. Oba oliawo area committee yabalimbye negamba nti ettaka liri free, tekuli muntu oba authority, namwe ne mutagendayo, mwene mukolera ku kyapa ku report eyokka, ekyapa ne kifuluma. Section 591A as amended egamba nti transaction eyo ebanfu, kati eyo it's void, transaction eyo ebanfu. Newankubadde muyisizza newankubadde muwadde ekyapa, eyo transaction ebanfu. N'olwekyo mu section 91 eya Land Act ekyapa ekyo kisazibwamu. Era nze bwe nnyimira n'endagira nti ekyapa kisazibwemu kisazizaamu, nga mpandiika nga mugamba nti da reasons is no engage the process okusazaamu ebyapa ebyo. Kakati eno process eno, those are three clear way ebyapa ebisazibwamu. Kakati eno process eya wano, I think let me even first go ahead gwanyiza okwonoona track engeri RDC gyali wano, kanjogere ddala bye tukola naye. Kakati omuntu afunye ekyapa kino ekiri invalid, kyokka kifunye District Land Board emuwadde title, kati agenze nga tewannabaawo amuloopa, kubanga bamala kuloopa nti ono afunye ekyapa naye tukuliko abantu tewali mu kisazeemu, n'agenda n'atandika okugoba abantu. What we do, we come to the RDC, abo normally process eri bweti yeyo president gyeyasaawo. President obuyinza bw'okulabirira abantu b'ebyokuttaka, okuzzaayo abo abagobeddwa, obuyinza obwo yabuwa ba RDC. Ffe tujjamu to reinforce them. Era kyova olaba nti ebiseera ebisinga mwe abajja mpandiika RDC ne mugamba nti nfunye this complaint, giyingiremu. Bwe kimuyitirira ng'ajja n'azija nga nkikuba mu ngeri yange. Kaakati the thing is, president yagamba mu order eyo eya 9 article
2013 nti omuntu yenna bw'agoba omuntu ku kibanja eviction aba aziza gwannagomola akwatibwe avunaanibwe era okusinziira mu mateeka ge bagamba oba bw'aba yagobebwa dda gavumenti eyambeko okumuzaayo nti ate tewali oli agamba nti ekyapa nze nina ekyapa oba kya liizi oba kya freehold oba kya mayiro gw'olina ekibanja ku ttaka lyange ekibanja kyo kya yiika 8 kati nze kankuweeko 2 nkuwa ekyapa 6 ngweddize. Pulezidenti yagamba mu oda eyo executive directive eyo eya 22 August 2013 more than 10 years ago nti obwo buba bukumpanya it is illegal. Era pulezidenti n'agamba mu kiragiro ekyo nti singa oli ajja n'agamba gw'ow'ekibanja nti weegule obwo buba bwewusa idle talk kubanga ow'ekibanja nannyini kyo obw'okubeerawo kwe buli guaranteed under the constitution article 23 sub article 8 eri very clear nti yes olina ekyapa n'ekyapa ekya lease oba ekya freehold oba ekya mayiro kuliko ab'ebibanja abalina garanti of occupancy. Ow'ekyapa eky'ekipapula talina security of occupancy under the constitution. Ate nga ekintu kyonna ekikontradictinga any article of the constitution kiba kifu okuzinira mu article 2 eya constitution. N'olwekyo okugoba omuntu ku kibanja oba omenye constitution okufuna any court order nejja negamba nti evict court order eyo eba contrary to article 237 ewa security of occupancy kubanga article 2 egamba nti ekintu kyonna ekiri at variance with any of the articles of those constitution ekintu kyonna ekikontana nakyo kiba kifu. N'ekyo court order yonna ng'evaayo nti nze victim ow'ekibanja kooti eyo order yenfu era lwakuba nti no oluusi kooti zaffe tezisomye nnyo kubanga for example singa zaali zisomye nnyo nabye good nkulaba wana I recognize you my learned friend. Kakati kooti egenda n'ekintu kye tuyita precedent mu 1952 between 52 and 53 olw'emisango egiri prominent egyasalibwa kooti nga kikwata ku kintu kino ekyab'ebibanja nga kyagamba nti ow'ekibanja bw'abanga okumala emyaka 3 egiri consistent kubanga eyo clause eya busuulu n'envujjo y'emu ne clause eno eri mu Land Act nti emyaka 3 bwe giyitawo consistently ng'oli tasasudde busuulu kooti eyinza okuwa order emugoba eviction naye gira emisango naye tewali nabagisaitinga oba nze ngiraba these cases yagamba nti nedda bw'aba tasasudde eyo etteeka lyali terigamba lyali nti mukasuke lyaligamba nti eryo ode ezo sente z'abanja eza busuulu zifuuka civil debt. Kubanga etteeka teryajja kutateekanya population wabula kunyweza population. N'olwekyo oli bw'aba tasasudde
tokola order ya eviction niyo okola order nti genda omusasule busuulu we obwasaba mu myaka 5 3 sasula not to evict. You can see 1950 nga tetunaba kwefuga nga kooti zisalawo is not eviction. Ave omugobye Mukono ku kibanja kyalina Mukono adde Mityana gyenva n'emitera naffe tujjudde adde Buddu n'ab'Ebuddu gye bali. So you cannot convict. Naye kaakati ne constitutional provision wekiri kati president kye yava alagira ba RDCs bano mu directive eya 22 February 28 February 2022 nti kooti yonna isiza order ey'okugoba omuntu ku kibanja. Order oyo esooke eyite ewa RDC ejagendera mu process ofunye order yo mu kooti genda for execution proceedings oze ogitwale ku police DPC OC baseeko byonna order eno yonna ntuufu tugirabye naye kati togenda sebo DPC toddukirawo n'ogenda nti I am enforcing the order gireete wa RDC. That is the presidential directive eyo nkulu mu mateeka. Nina already 2 cases Supreme Court emu ya endala ya Court of Appeal nti a presidential directive has the force of law. Ere emu egamba nti bw'otogoberera order ya president you have usurped his authority. Order ya president ina force of law kubanga agikola ng'ayita mu article 9 Article 1, 2 and 3 egamba nti obuyinza bwonna buli mikono gya president mu kiseera kino Yoweri Kaguta Museveni. Nkyogedde nga ntunira RDC kubanga kati mu district ye representative wa Yoweri Kaguta Museveni Ssaabawulwanyi obuyinza bwonna buli mikono gye. Ate nga Article 2 egamba nti okussa constitution mu nkola kiri mu mikono gya president. Noekyo directive ya president eyo erina force of law, so it's law. Kati mu order kyeva agamba nti court orders ziyite ewa RDC. Function ya execution of court orders ya free ya executive arm of government. Mwe judiciary mukuli byammwe muwozese musale muyigire ki ne orders muzikole awe mukoma. Oluvanyuma nga mugende waffe mu executive ministry of what? Internal affairs kubanga yeri police yeri what? Yeri prisons yeri what? Kyobola bwe mumaleyo muzireetawa ku police. Naziri functions eza chief justice practice regulations zo ziragira nti bwe muba mugira mukola bwe muti nyawe bakoma. Kati president yagaseeko leeyo endala nti order ezo kati zigende wa RDC ayite security committee eya district agambe nti court order yeno bagyekananye. Now ebimu ku balina okwekananya is it constitutional? Yes, tulaba omulamuzi yasazeewo what is it constitutional? Nga babikula nga balaba article 237 sub article 8 egamba security of occupants a legal boniface occupant ali kuki mailo lease over freehold. Can this order stand against this constitutional provision? Ng'otunula article 2 nti kyonna ekiba inconsistent with any provision of the article kiba kifu. Waliwo order ya president yino
bagamba ki mugitunulire nga ne minisita wa land participating ekiki ekimuletamu kubanga ajja bw'alaba bimusobedde tabitegedde bulungi ajja kubuuza atone gino era opinion eruke ebatuukeko. Bw'olaba court orders ezo zigamba nti executing munaku meka munaku oba 2 bw'oba tokikoze ogizze mu kooti with the reasons. Kati bwebanga security committee ebuuziza ne minister of land naga nti no evictions nga reasons ewandikako security committee RDC nga kyalinga security committee yatula bweti ng'abuuziza ne minister of lands bagaanyi ng'owandika kulinga zaayo walanti ye vacant position. You are not in contempt of court. You have only done your constitutional duty. Kakati, President yagamba, juzi wano nga neriweero